Ku screen omukulu gwogenda maaso n'okubanga olaba abo banga oli kika kya muntu abeera ennyo ku mitimbagano gino abo banga oli kikula kya muntu abeera ennyo ku Facebook bwetaba Facebook nga oli kikula kya muntu atera okubeera ku TikTok ne bwebanga toli ku TikTok yokka ne wano YouTube wogenda maaso okuba nti olabira ensonga zino mukwano gwange mwana mulenzi gwogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen oyinza okuba wali ogenze maaso n'okuba nga olinako wamulaba byandiba ebyobufuzi nga bye wamulaba ayogerako ate oyinza okuba nga gwe wamumanyira mu biseera byagenda maaso n'okuba nga akoleramu katemba oba goyinza okuyita comment awo yowa stand up ebiseera bye yagenda maaso n'okuba nga yatiikirira nnyo wali ku comedy store ey'omukulu amanyiddwa nga Alex Muhanje mwana mulenzi gwogenda maaso n'okuba nga olaba essaawa zino wagenze maaso n'okuba nti ateekebwako awo bunnyogoga zoyinza okuyita empingu mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Sammy okuva mu The Mighty Family oba abamu bamuyita The Mighty oba abamu bamuyita Sammy The Mighty Family mwana mulenzi oyo ojja kujjukira nti muwagizi nnyo wa His Excellency Bobi Wine wabula mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwara akawungeezi ak'olunaku z'omwezi 29 January omwaka guno gwe tulimu akitegeeza nti wakayita essaawa 24 bukya mwana mulenzi Sammy wa The Mighty Family yagenze maaso n'okuba nga akwatibwa ne sekukwatibwa yenna wabula ekisinga okuba nga kyenyamiza kyekyokuba nti ensonga yagenze maaso n'okuba nga ekwasa mwana mulenzi ono Sammy The Mighty Family tenagenda maaso nakuba nga emanyika abamu bagenze maaso n'okuba nga besambajja ne bagamba nti oyo ayinza okuba nga tebamukutte nga just ali mu katemba we ojja kujjukira nti mwana mulenzi oyo Sammy The Mighty Family one time yali agenzeeko maaso n'okuba nga yeewamba kati omulundi guno bangi abawakana bagamba Sammy tebamukutte wabula nga ate byandiba ebyolusaagiriro ng'omusajja wa Katonda bamukutte ojja kujjukira nti emabegako omwana mulenzi oyo abadde mu controversies z'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti ye avaayo n'akyogera lunye nti ye muwagizi wa Alien Skin lukulwe ate nga waaliwo okembiranyi wakati w'abaana ba Nupu wamu n'abaana ba Alien Skin abangi ne bagamba nti Sammy alabika yalya mu mbeera emu oba endala oluvannyuma n'avaayo n'agamba kale we muba muŋŋambye bwe mutyo nangenda kukola ekibiina kyange eky'obwebufuzi nkituuma essuupu oba SUP so omwana mulenzi oyo yagenze maaso okuba nga agombebwamu obwale Kenya ensonga ezamukwasiza na biki byonna tebinaba kubanga bimanyika olw'ensonga nti buli agenda maaso okuba nga atambuza kyonna kyatambuza ebifaananyi ebyo bisatu nga bwe ngenze maaso okuba nga nkulaga byebigenda maaso okuba nga bitambuzibwa bwe tuba nga tuvudde eyo tujja kuddewo omukyala gugenda maaso okuba nga olaba ku screen ayina akamwenyu kangi akamwenyu kamuli bumwenyu ebiseera ebisinga ate erisanyu lisinga kubanga lijja eri omukyala bwakakasa nti afunye omuninkini ate nga n'omuninkini gwagenze maaso n'okuba nga afuna yoyo waddala agwanidde ate nga amwagala ebyaddala nga tali mu byakumuzanyirako ebiseera ebisinga abakyala bano okukakasa nti ddala omwagala kwekusalawo n'ogera maaso okuba nga omutongoza notamutongoza butongoza byakiyaaye wabula n'ogera maaso okuba nga omutwala mu maaso g'ekereziya bw'obanga oli musajja musiraamu n'omutwala mu muzikiti ne bagenda maaso okuba nga babawoowa ate bw'obanga oli wa sayidi y'ekereziya ne bagenda maaso okuba nga mwenaanika empeta nabwe ekito omwana muwala oba omukyala Justin Nameere kinagenze maaso n'okuba nga akijjuza mu bujjuvu oluvannyuma lw'omukolo ogw'okuba nti no bagenda maaso okuba nga banjula byagenda maaso n'okuba nga bitambula bulungi ababiri bano olunaku olwaleero bagenze maaso n'okuba nga bakola omukolo ojja kujjukira nti omwami we oba muninkini we amanyiddwa nga Hamza Kennedy Nsubuga mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nga akuba amuninkini wono Justin Nameere ekidaala ababiri bano babadde wali ku Masjidi Salafu we bagenze maaso n'okuba nti nno babagattira
mu mbaga ebadde ennungi ennyini ddala. Kale bwe tuba nga tukyali mu byambaga naawe bengenda maaso n'okuba nga nkulaga ku screen eddakiika eno obamanyi bulungi celebrity couple Geofrey Lutaaya oba Honorable Geofrey Lutaaya wamu ne Irene Namatovu ojja kujjukira nti abantu bano gye bavudde tebibadde byangu, tebibadde byakuwema oba kusinika businisi mannyo, wabula lubadde olugendo oluwanvu nnyo nnyini ddala. Ababiri bano bagenze maaso n'okuba nga bakuza anniversary yaabwe ey'obufumbo oba gyoyinza okuyita 10th anniversary. Njiyise anniversary omukulu Honorable Geofrey Lutaaya yagenze maaso n'okuba nga awandiika obubaka obwadde bugenda maaso n'okulaga essanyu ery'ekikulu ekyawaggulu lyabaddemu. Ojja kujjukira nti ne His Excellency Bobi Wine ate yagenze maaso n'okuba nga alutumira mwana okulaba nti abeerawo okubugiriza ensonga yonna yonna. Geofrey Lutaaya yawandiise mu bubaka obuli mu lufuutifuuti n'agamba nti there is no formula of having the right partner, but all I can say is that I'm lucky to have you by my side and I thank God for that. To be honest, Irene, I wasn't perfect mostly during my formative age. You have been my constant companion, my partner and soulmate in everything. I cannot imagine life without you, and I look forward to spending many more years with you because even after a decade, I'm still discovering new things to love about you every day. As long as we are together, the best is yet to come. Happy anniversary, my love, indeed ready. Nti tewaliwo formula yakubeera nti obeera n'omwagalwa oyo omutuufu. Nekyensobola okuba nga njogera ndi wa mukisa nnyo nnyini ddala okubeera nti obadde ku ludda lwange, era ekyo nkyebaliza Katonda. Bubaka bwa Geofrey Lutaaya n'agamba nti okubeera ow'amazima saali musajja ali perfect nnyo nnyini ddala mu myaka gyange giri egy'okubeera nti tukula oba nga tukulana, naye ate obaddewo ebbanga lyonna n'otanviira, obadde patina wange owaddala, omunnamyoyo wange, era obadde ow'enjawulo mu buli kimu. Sisobola kubeera nga nkubyamu akafaananyi obulamu wootali Irene wange. Amazima gali nti nkyatunulira emyaka mingi nnyo nnyini ddala mu maaso nga ndi naawe, kubanga ojja kulaba nti wadde wayise emyaka 10 bweddu nga tutambula ffenna, nkyayongera okuba nga bingi bye ŋŋenda maaso n'okuba nga nzuula mu ggwe, ate ne ŋŋenda maaso n'okuba nga mbikwagalako ne ssekwagala yenna. Naye kyennyinza okuba nga nkukakasa nti bwe tuba nga tukyali wamu babiri, bingi ebirungi bikyagenda maaso n'okuba nga bijja mu maaso awo mu buufu obumu oba obulala. So that was how Geofrey Lutaaya went ahead to celebrate their anniversary ey'emyaka 10 bweddu mu buufu obumu oba obulala. Era Geofrey Lutaaya yagenze maaso okuba nga agatako nti engeri His Excellency Bobi Wine yabadde aliwo, eno yabadde rabadob style, amwe bagenze maaso n'okuba nga baselebratinga, era nagera maaso okuba nga yeebaza President we Roberto Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yagenze maaso okuba nga asobozesa bino byonna obigenda maaso okuba nga bihappeninga mu buufu obumu oba obulala. Wabula tubadde tukyali awo, kumbe Geofrey Lutaaya wamu ne Irene Namatovu bagenze maaso okuba nga bateekateeka surprise eri abawagizi baabwe, eri n'abo abagenze maaso okuba nga baba wishinga ebirungi olw'okuba nti batuuse ku anniversary yaabwe. Ababiri kye bagenze maaso n'okuba nga bakola kwe kuba nti basabuukuludde, kwe kuba nti basabuukuludde ne sekusabuukulula yenna oluyimba
olupya wakati w'abano ababiri. Oluyimba luno nno bagenze maaso n'okuba nga balutuuma ndi ready era nga bagenze maaso okuba nga baludediketingira bo bennyini wabula n'okuludediketingira abantu bonna abali mu mukwano oba abayingidde omwezi guno ogwa February. Ojja kujjukira ogwo baguyita the month of love. So nabo ekyo bagenze maaso okuba nga badropinga a new jam emanyiddwa nga ndi ready. Wasemba ddi okuwulira Geofrey Lutaaya nga agenda maaso okuba nga ayimba ne mukyala we Irene Namatovu. Nkakasa bw'obanga obadde oludde ke kaseera ogende maaso okuba nga oba otabuliro akavudiyo nako kagenze maaso okuba nga kadropinga mu buufu obumu oba obulala. Basiddi omusunsuzi agaliwo YouTube channel.